Akulira poliisi mu kitundu ky'e Masaka n'emiriraano Maxwell Ogwala agamba yabadde tasuubira nti obuvuyo n'obutabanguko obwaguddewo mu kitundu kino bunaabasukkako ng'abakuumaddembe. You have taught us a very big lesson where we are now adjust ourselves. Bw'ati agamba kyakoze kwe kuyiwa abasirikale abawerera ddala mu kibuga ky'Erengo okutangira akavuyo konna akayinza okubalukawo nga bwe balindirira olunaku olulala olw'okulonderako bwe lunaalangirirwa. If you know that you are going to win by cheating, it has shown us already now. I don't think you will succeed now. Bw'atyo n'alabula ku luno abo bonna abeetegese okuleetawo effujjo mu kulonda. Ku ky'omusirikale we okusangibwa n'obululu era nga bye bimu ku byavuddeko okusazaamu okulonda erudda eno, agamba nti oyo yakikoze ng'omuntu ssekinnoomu. That officer was very weak, particularly. That's why those people penetrated through him. But as I talk now, we have got a new DPC. Everything we have put in place. I don't think they will succeed corrupting anybody. Babeesimbyewo basabye olunaku lussibwewo mu bwangu baleme okubassa ku bunkenke ebbanga eddene. Nakuza kukola abantu baagala kukola genda kukolera bana anaye nga kyetusaba kati tusaba NRM bagezeeko okulaba nti balongoosa engeri y'okulonda kwaffe.